weewaawo gwe omulungi ali ku Bukedde TV ali mu kutegeka futaali kugamba nti kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo tukyagendera ddala mu maaso nga tutunuulira gwe omukyala omuganda omukyala munnayuganda weeteekateeka otya ng'oli lubuto oba ng'olina ettu biki by'otalina kukola biki by'olina okulya we twawumulidde nga Hajati Salima akyatunnyonnyola ebintu bingi nnyo bikwatana ku mukyala oyo ali olubuto naye nkugamba nti kankuzeeyo eri Hajati Salima ate tugende maaso ng'atubuulira Hajati kulikayo nnyo mu kuwummulamu okwo Mvuddeyo sebo naawe kulikayo kansubire nti futaali abadde tasiiridde atasiiridde kubanga nze ndi mukyala mbuulirire mpima amazzi neteekateeka abakyala mwenna abategekera abaami nembeebaza mwebale nnyo era mwebale nnyo tweyungako kudda programu eno tubadde ku nsonga ey'okubeera nga omukyala anywa eddagala mu kibya abakyala abamu tebamanyi bibya naye ebibya bino tebirina buzibu bwe buwanga obwaffe bajjajjaffe bamaama baffe basenga baffe kwe bakulira omukyala bwe tuyenga eddagala ekibya ekyo nandikubiriza omukyala yenna omuganda tekyandivudde mu nnyumba kubanga omukyala azaala yasengeka ensonga ffe bannakazadde b'eggwanga eddagala eryo linywedde otya okuzaala abaana abalungi okuzaala abaana ab'empisa okuzaala abaana abeeyagaza abaana bangi bakula muwawa naye kiva ku bazadde omwana abadde mu lubuto omuzadde yeeyisa bubi okunywa eddagala ery'ekinnansi kubanga lyo tiririiko overdose aye teririiko baatugambe nti liriko obulabe bwe likola baatulinoga ku nsiko oba onoza ebbisi n'olyozaako n'olisekulira omukyala n'agenda alikozesa abadde ajja ng'alumizibwa mu lubuto nti olubuto lunuma nirimuyamba kati nabo mbadde ntuteesa mbabuulire nabo bakozese ku ddagala eggana nga bwe twali ne muddwayo sibagaanayo naye bakozese ku ddagala eggana balabe okuzaala bwe kunaaba teweerabira nti tuli mu programu ekitiibwa kya Buganda ate nga n'omwanjuzi Jini Sadaati tukyatunuulira embeera z'omukyala ng'ali lubuto biki by'alina okukola ddagala ki ly'alina okunywa y'abaffe birungi ki byafunamu katunuulire ku sayidi y'abataata bo ki kye bayinza okwogera ku mbeera eno ey'abamaama kubanga bwe bafiira musanya ate ffe oluusi ffe tusinga okunyolwa taata abakola ku Bukedde TV babuuzeeko era babuulire ku mannyago Mshibi mtano vanna nze Mukasa George William abakyala be bannakazadde b'eggwanga era tuwuliranye essanyu nga tulina essanyu nga batuzaalidde abaana naye waliwo embeera gye tutunuulira nti balina okweteekateeka nga bali lubuto balina okunywa eddagala balina okunywa ebbumbwa ate oba olyawo n'ebintu ebirala bafunamu ki bo ng'abakyala omwana bw'abanga nnyina anywedde eddagala aba mulamu bulungi era agenda okuzaalibwa nga mulamu naye baba batanywedde eddagala wabeerawo ebikosa abaana ng'omunnyo n'okulya ebintu ebyo ebikajjo nyaanya biki bikola bubi omwana n'abeerako ebitulutututulututu ng'azaaliddwa ne bimuyisa bubi abawala abakola ku Bukedde TV n'abakyala oba olya waliwo abakafuna embuto waliwo abalina olw'omwezi ogumu emyezi 6 oba olyawo n'abagenda okusumulukuka abakyala abo oyinza bbawa magezi ki omukyala akyalina olubuto oluto alina okugenda ewa mulerwawe oba okugenda mu ddwaliro mulerwa gwe ŋŋamba yoyo ali mu ngeri eŋŋanda era ffe ekitiibwa kya Buganda otyo naye alina okugenda mu ddwaliro emirundi gye boogera bulijjo egitasukka ena oba obutayitawo ne bamukebera ne balaba engeri omwana gy'alimu abakulu balina okugenda okubakebera balabe mwana yeebase bulungi atya oba yeekiiseemu azaalibwe nga ali bulungi bo ng'abaami abali ku Bukedde TV oyinza bakubiriza otya okubeera nga nabo balina obuvunaanyizibwa eri abakyala baabwe balina kutwala bakyala baabwe mu malwaliro oba amutwala mu ddwaliro nga ye gy'ayagala oba ayagala mu ngeri ŋŋanda naye nga tafaayo taleka kumuwaliriza kgenda mu ddwaliro amannya gange nze Haji Twaha Muwanga Kulannama nga manyiddwa nga Dr. Janda Haji abakyala bwe babeeranga embuto
naddala mu mbeera ez'omu byalo okubonaabona kwalinga kungi nnyo. Tewabanga na ntambula zigenda mu malwaliro, tebabeeranga na buyambi bumala, ate era nga n'amalwaliro agaabanga mu byalo era agali mu byalo gaalinga ga buzibu naddala ku mbeera ey'ebyeddagala. Oyinza okugenda omukyala n'atuuka mu ddwaliro naye bambi ng'ate eddagala eteekwa omukolwako ng'ate teririimu mu ddwaliro. Naye embeera eyo neenyigiriza nnyo abakyala baffe oba bakadde baffe emyaka egyo nga bw'ogyogedde, n'olw'ensonga eyo baabonyaabonezebwanga nnyo mu mbeera efaanana bw'ati olw'entambula n'embeera eyandibadde eyamba omukyala omuzadde. Weewaawo Haji, otwogera ku mukyala ali olubuto naddala no mu Buganda alina ebintu byateeka okukola. Mu bino mwe muli okunywa eddagala, mwe muli okunaaba eddagala. Olina kyogerako otya kuba kikyusa ab'ennaku zino tebakyayagala kunaaba ddagala? Ekyo nno kikyamu nnyo naye nga 96%, 96% abantu abo bakozesa oteeka okukozesa ku ddagala eryaffe ery'ekinnansi. Oli ne bw'abanga omusanze mu matawuni era ojja kgenda okwejjuukiriza nga ayagala atumya eri maama we oba ssengawe ali mu kyalo nti nogerayo ku ddagala erijja okunyamba mu kumenya, noonyezaayo eddagala erijja okunyamba mu kuleeta ebisa, noonyezaayo eddagala erijja okunyamba obutalumizibwa ndwadde za nnaku zino. Kubanga kaakati osanga abakyala nga balumizibwa ennyingo, balumizibwa mu mavivi, azimbye yenna amagulu, azimbye emigongo gibaluma n'ebifaanana bwe bityo. Mu biseera biri bannaffe baagezangako nnyo okutambula engendo empanvu nga bakubiriza nnyo okutambula babeere kubeera nga banafu, basobole okubeera nga balina amaanyi naddala mu biseera bwe babeereranga embuto. Ensangi zino kitya naddala wano Kampala tutambuza mu motoka kuva ku makya kuva lwaggulo kuva maani paka maani. Ekyo kya bulabe nnyo eri omuzadde kubanga buli lwaba tafunye kutambula naddala bano abeeno mu kibuga eno kiba kimukola bubi nnyo ddala. Kale ab'omukyalo batambulanga kiyinza obbayambako, naye kati olw'okuba nti ezzadde liri mu bitundu byonna ebyenjawulo mu kibuga ojja basanga abeetaaga okuzaala abalina embuto. Kati nno ffe kwekolawo enkola ey'enjawulo okuba nga tufuna ebyuma ebiyinza okuyamba omukyala ali wano mu kibuga atajja kutambula kufaanana ng'oli omukyalo, ne tuleeta ebyuma eby'omulembe kwasobola okulinnya n'atambula ng'atambula naye ng'ate ye tamanyi nti atambula ng'ate omubiri gwe guyambibwa. Omwana ali munda asobole okuba ng'afuna amaanyi n'omuzadde ennyininyini naye afuna amaanyi. Kwe kuleeta ebyuma ebyenjawulo abakyala abo kutubateeka era n'abantu abalala ab'enjawulo n'abatali bakyala bokka n'ab'enjawulo okubayamba amagumba. Bw'obanga olina obuzibu bwonna abakyala abo tubayambye nnyo mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Ebyuma tubirina ebyenjawulo nga tubakebera n'okubeera nga tubayamba ne babanga obulumi bwe bandibadde bafuna n'okwanguyizibwa mu kuzaala buba bwanguwa. Mu b'omukyalo ekyo tewali kyakkola, balina kutambula kuba omukyala buli otambula ng'oli muzito omwana ajja kufuna amaanyi naawe kennyini ng'omuzadde era naawe ofune amaanyi. Kikwanguye okubeera nga totuuka mu ddwaliro ne bakwatirayo. Amannya agange nze Hajati Aisha Nakawuka. Nazzi kuno abakyala ab'edda bakozesanga nnyo eddagala eryaffe ery'obuwangwa. Banywanga emmumbwa, banywanga kiraalankuba, banywanga ebbombo okubeera nti nno balabika nti bakoze abaana baabwe munda. Kuba ebiseera ebyo eddagala ezzungu lyali terirabika era nga tulina okukozesa eddagala ery'obutonde okulaba nga tubeezaawo obulamu bwaffe. Abakyala baanaabanga eddagala, abakyala banywanga eddagala, abakyala nga bakozesa eddagala mu mbeera yonna nga bamenya amagumba, naye ng'eddagala lyonna libakozesa ddagala lyaffe lya kiddugavu. Kyayambanga bakadde baffe okuzaala abaana nga balamu. Kuba mu biseera ebyo nga ne bwonoonya eddagala lyali lirabika naye ng'ate oluusi ssente ziyinza okukulemesa okulikolaki okulifuna. Naye ng'ate ne bwe zitandibadde ssente, abaana abaffe abaawano e Uganda
mu kuzaalibwa kwabwe kwandibadde nga kwekuusa nnyo mu mbeera eyaffe ey'ekiddugavu. Weewaawo abazungu bakozesa ebyuma awo we tuba tulemereddwa, naye nga eddagala eryaffe ery'ekiddugavu lyalinga litukolera. Kati ku ssaawa eno toyina wojja ddagala limenya magumba nga lya kizungu, era eddagala erimenya amagumba lyaffe lya kiddugavu. Ku ssaawa eno waliwo abakyala ababeera mu mbeera, waliwo ekigambo kye tuyita amakiro, bwe bulwadde obukwata omukyala ng'alina olubuto, naye ng'obulwadde obwo buva mu mbeera ya kutambula kye twandiyise obwenzi eri omukyala oba omwami abannannyini ki lubuto. Kakati eddagala eryo lyaffe lya kiddugavu, omukyala lyakozesa okwetangira obulwadde obwo buleme okumujjira. Alikozesa ng'akyali lubuto, ng'aba ng'alinaaba alinywa, then kiri ne bwe kiba kibaddewo ne kirema okukola ki okumukwata oba okukwata omwana. Kati obulwadde obwo bukwata omukyala mu biseera by'okuzaala we bulabikira. Biseera by'okuzaala we bulabikira. Bw'azaala omwana aba ayagala kumulya buli. Kati mu kwetangira ekintu ekyo, kuba toyinza kwebeera omukyala totambula na mwami, n'omwami tatambula na mukyala kumanya wa gy'akoze eki gy'ayitidde. Kati okwetangira ekintu ekyo tulina okunywa eddagala eryo n'obanga ekintu ekyo tekikola ki tekikukwata. Akaliba akendo okalabira ku mukonda. Bw'oba oyagala omwana wo abeere obulungi olina kumuteekateeka bulungi. Bw'oba oyagala omwana wo abeere mulungi olina kumuteekateeka bulungi. Tajja kuba mulungi nga wamuteekateeka bubi, ajja kuba mulungi nga wamuteekateeka bulungi. N'olw'ensonga eyo tuteeketeeka abaana baffe bulungi tusobole okubakuza nga bali bulungi mu mbeera ennungi. Bagamba nti olw'obudde tetugenda kusingaawo. Oyagala okumanya ebisingawo osobola okunkubya ku namba y'essimu 0774 55 45 oba osobola okuweereza obubaka ku 8338. Byonna tujja kuba tukuddamu bwe kibuuzo kyebuuziza tujja kuba tukiddamu. Bagamba nti atakuumira mpeera atukuume Ssaabasajja Kabaka wangaala.